Toli kusinza ye oli kusinza Mukama kyeyamuteekako kubanga Katonda ye muweereza. Buli ali Mukama waffe Pastor Elisha you're most welcome sir. Hallelujah. Yenyera Mukama yebazibwe. Sinaba kugenda maaso n'empiro okwogera ekigambo kino nti tuli bawanguzi n'okukiraba. Hallelujah. Buli lw'owulira ekigambo ekyo manya nti Katonda ye alaba mulala naffe abantu tulaba mulala. Yenyera Mukama yebazibwe. Naye aŋŋambye kugambye nti ekyalina okukola olunaku n'olwaleero tuli bawanguzi n'okukiraba. Yule ensonga lwaki Mukama agamba tuli bawanguzi n'okukiraba. Tetumaliddwa mu maanyi n'ebintu ebitwetoolodde. Era tuzze Musumba agambe yabadde akooye naye ng'ate ekigambo tekimukkiriza kukola ki? Kutuulayo. Wabula ajje waliwo n'omulala badde atawanyizibwa n'ebirala naye osazeewo n'ojja mu kuweerawo kwa Mukama. Bwe buwanguzi obwo. Haleluya! Amen. Kubanga buli bwe tugenda mu maaso ga Katonda tetusobola kusigala nga bwe tubadde. Amen. Nze bwe nkirowooza era bwe nkitwala ate nesunga okulaba nga ku Sunday. By the way, in time saagala kubanga tolaba oluyimba lwe tuyimbye njagala kubeera awo kubanga bw'obeera waali ebintu bibeera birala. Mwattu ebintu bibeera birala. Ennaku toddamu kugiwulira nti weeri oba embeera ki. Erinnya Mukama libazibwe. Guba lwasalawo kusinza nga Musumba wayogedde nga bagamba tetwagala kubeerawo bw'oli. Abazibe ne beewuunya bagamba kiki bano bali kuki bali mu kkomera ate basinza twagala kubeerawo bw'oli. Erinnya Mukama libazibwe. So bwe buwanguzi obwo kubanga ekyama okimanyi. Erinnya Mukama libazibwe. Otherwise mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze njagala nnyo okwogera nga Mukama w'abaluŋŋamizza. Haleluya. Basaagala nkiyiseewo oba kwegamba ate nkiwulire mu ddakiika endala nga bwakindeetedde. Njagala okulaba nga kikuzzaamu amaanyi. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Ndi wano okutegeeza nti Mukama Katonda afaayo gy'oli akulowoozaako nnyo. Amiina. Kubanga nze aluddewo wiiki n'ampaka ngamba kaakati wa Musumba atooki. Haleluya. Tukubeeko mu ngalo. Ebyokwala tutegeera kikyali. Omanyi Musumba nakitegeera nti abantu bangi ng'erabula mu biseera bya Yesu bwe yali nga bamulabisa maaso ne balema okumutegeera. Erinnya lya Mukama libazibwe. Naye omusajja ono gw'olaba w'amaanyi wa Katonda. Haleluya. Oba embeera kyeyeetooloddewo naye ye muweereza wa Katonda. Haleluya. Waliwo omusajja omulala mu Bayibuli yali Zekkaliya naye nga wa Katonda naye ng'omulaba mutaddeko ekintu ng'era bw'omusanga mu kkubo gamba Yobu ono atuuba yavaawa naye nga muweereza wani nga Setaani amutaddeko ekintu okutuusa lwatuma malayika mulamba amuggyeko Setaani kyali amutaddeko kubanga muweereza wani. Haleluya. Ensonga mbeera ki etwetoolodde but God has chosen us from far okutuuka awo bwali yennyini okutusendeza bwali. Okitegedde kye ngamba. Erinnya lya Mukama libazibwe. Njagala tusinze oluyimba luno olugamba nti nno temuli kitiibwa mu magezi gange. Mpulira ndwagala nnyo kubanga lwaki buli kaseera tulina amagezi gaffe gatuleetera ebintu ebitali byo. Haleluya. Temuli kitiibwa mu magezi gange. Haleluya. Yade amanyi kulwangezi dadi senyumiriza mu bugaga bwange. Yes, Lord. Wabula nzenyumirizanga tukuyimusa tata ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa.
tukuyimusa Tata munsi zonna Yesu tukuyimusa Mutonzi Mulokozi Nze nenyumirizanga tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa Mukwano munsi zonna Yesu tukuyimusa Mutonzi Mulokozi nze nenyumirizanga mu ggwe temuli kitiibwa mu magezi gange amaanyi kuwaneze Mukwano senyumiriza mu bugagga bwange ewabula nze nyumirizanga mu ggwe waggulu tukuyimusa w'ekitiibwa tukuyimusa munsi zonna Yesu tukuyimusa Omutonzi tukuyimusa ky'amawanga Yesu tukuyimusa munsi zonna munsi zonna Yesu tukuyimusa we mutonzi Mulokozi nze nyumirizanga mu ggwe tukuyimusa haleluya ekitiibwa munsi zonna Yesu tukuyimusa Mutonzi Mulokozi nze nenyumirizanga mu ggwe kitaffe omugulu tukwebaza nnyo nnyini olw'ekisa n'okusaasira kw'olina Yes, Lord. eri buli muntu yenna nga bwe tuli wano n'abalala mu nsi yonna ojjudde ekisa n'okusaasira kubanga okusaasira kwokulabisibwa buli lunaku emisana n'ekiro tukwebaza olw'ekisa ekyo kyotuwadde ekyobulokozi ekyo ekirabo eky'obulamu kyotuwadde nakyo tukikwebaliza nnyo na buli kaseera konna tetulina na bigambo bimala okukwebaza tukusaba mukama kitange nga bwe twogera bwe tutyo mukama okikkirize kubanga bwe tutyo bwe tukoba katonda taggwaawo okwebaza kubanga opande omusa okwimira amaaso g'abatukuvu bano simanyi gange n'ekisa kyo n'okusaasirako nakiwulira okuva mu wiiki eri nga nkubuuza nti mukama ki ekiddako n'oŋŋamba kaakati nzije mu kifo kino olunaku n'olwaleero era nkwebaza nti mukama kitange ffenna abali wano otuwadde omukisa okujja mu maaso go okuwulira okuva gy'oli mukama ne beekubeera nze nga njogera buli kigambo kyonna ekitumiddwa okuva gy'oli eri abaweereza bo wabula gwe olabisibwe era nkwebaza era nkwegayirire nti mukama kyewabategekedde bakifune mu bujjuvu bwakyo olunaku n'olwaleero waliwo omuntu gwategekedde ekigambo ky'olunaku n'olwaleero mu kifo kino era azze era ali atentiivu n'abatannaba mukama kitange obanguyeko basobole okukisanga bakifune era kibaweeremu omukisa mukama katonange nsaba okubeerawo kwo mukama kitange kwena kusabye okuva ekiro kyonna kujjula ekifo kino bamalayika bo bajja okuweereza eri obulamu bwaffe nga bweri enteekateeka y'ennungi ndagira enkola yonna ey'omubi okweyongerayo wala kubanga wabeerawo ssayo mirembe buwanguzi tukwebaza mukama nti kubanga oli mwesigwa ogenda kukola n'okusingawo nga nsabye okuyitira mu nnyala Yesu Katonda obulamu
Ffenna tukubira Yesu Kristo mu ngalo nga tugamba nti amiina. Haleluya! Tusobola okutuulako omukwera kwa Mukama mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Abazze oluvannyuma kompitibwa Elisha Harris kukkiriza. Nali mpitibwa Kizito naye Mukama n'agamba walinnya esooka olindeko katono. Haleluya! Erinnya lya Mukama libazibwe. Musumba nkusanyukidde nnyo. Nsanyuse nnyo okulaba nga olwaleero nkusanze. Engeri gy'oli mobile. Naye twebaza Mukama. So, omanyi essimu yo bwe nali ginoonya naye gasi oba wali nagiteekawa ono driver yasanga kutambula nampa lifti. Mukama yebazibwe. Nsanyusa okulaba naye bwe bali kujjukira ekigambo kya Katonda kama akonya omukisa. Nze nali simutegeera gamba ssebo yingira tugende sikuleka. Erinnya lya Mukama libazibwe. Haleluya! Abooluganda baagala omwenya mbasanyukidde mwebale kujja naye waliwo bemuleseewo okutagambye nti mujje tuwulire ekigambo kya Mukama. Ndwaka okubasoomooza next time temukikola bannange. Ebiseera bye tulimu si byangu naye kulw'ekisa kya Mukama weetuli. Haleluya! Ngira baddalire bwe baaliwo mu biseera byabwe ng'ebiseera si byangu nga abafuzi balina embeera gye baali batwalamu ebintu. Haleluya! Naye ne bagumiikiriza ne bagamba ne bwe kinaba kitya tujja kusigala nga tumusinza. Naffe tusigale nga buli kaseera tutegeezaako ab'emiryango abangi wano waliwo ekigambo kya Mukama. Mukama ajja kubawa nnyo omukisa ogw'amaanyi. Mpulira waliwo wano Mukama gwe yeetegese okuwa omukisa olunaku olwaleero. Mbeera kuba gwe nandigambye nti yenze nzekka. Haleluya! Erinnya lya Mukama libazibwe. Musumba webale nnyo okubeera nga weyongera okubeera ng'osabira ekifo kino oba naye Katonda waali wano. Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi ayitibwa Jehova El Shaddai wano waali. Si nsonga omanyi waliwo abantu abayogera mu Bayibuli oli ani yagamba oli munne namugamba waayi enanalisi waliyo omulokozi. Wali kisobola okuvaayo? Kayimagi wuli ekyali mutima gwe waliyo ekintu kyona kisobola okuvaayo? Kati kabola abantu oyinza ogamba omuntu nti ekyaki eyo kiraba ati Katonda waali. Ogamba kyaki eyo gyolaba sokolireko awo enyiwoga eno kyaki naye ntegereza ambali manyi nti oba omuntu yapangisaawo omumwe. Haleluya! Enandalisi wayinza okuvaayo ekiramu naye nga waliyo omulokozi w'amaanyi. Nga bulaba kyaki eno oli takitegeera naye nga bw'anaaba ayigiddewo obulokozi n'obulamu agenda kubufuniramu. Haleluya! Uliya statement gye mpulira ekyama eky'obulokozi abantu bangi balemeddwa okukitegeera. Ekyama ky'obulokozi waliwo ennyini mu kyaki ekyama weekiri ekya Katonda. Omusajja wa Katonda ono yafukibwako amafuta. Senga tukyandibale kuzesaani tutwalingane no era simala gatambula naye omwoyo mutukuvu mwesigwa. Erinnya lya Mukama libazibwe. Omwoyo mutukuvu mwesigwa era Mukama tukwebaza kubanga gwe ebintu obiraba bulala n'abantu babiraba bulala. Erinnya lya Mukama libazibwe. Omukono gwa Katonda kankikuntariba roboshetike weeguli wano ogw'amaanyi. Ate munange kankubuulire prophetically gugenda kukola ebintu ebitali bya bulijjo wano. Omukono gwa Katonda. Kyogedde bwekyo naye bambi musumba yekeera yabambi nti amiina. Omukono gwa Katonda olabye Katonda bagutegeera. Omukono simanyi musumba gwamugjawa. Mwezaalibwa wano dada. Netegereza omukono gye gwamujja ne gumugamba nti waliwo ajja batya
Kibooba kisowera kibooba. Nti awo omukono gwange gugenda kukolerawo ebitali bya bulijjo. Neebaza Katonda ku lwammwe abasobodde okukkiriza nti omukono gwa Katonda wano weeguli. Era owuliriza kikiro Mukama kyagamba, ogwo omukono Mukama gwangamba njogereko buli ssekinomu gugenda kukolera. Oba nkukola ntya okusobola okukkiriza obulungi? Enjala Mukama nebazibwe. Omukono gwa Katonda ogwo ogwaleeta obuweereza mu kifo kino, Mukama ngambye nkugambe gugenda kukolera buli ssekinomu. Kubanga tasobola kugamba nti omukono gwange guleete omusajja ono okuva gye gwamujja gumusiime wano nga kyabwereere. Kiriyo. Katonda wa oda nnyo. Rigo shitaka rima nekanyongereko ekigambo ekirala nti ekitiibwa kya Mukama eky'oluvannyuma kijja kulabisibwa mu kifo kino. Waliwo Katonda abantu bagenda okuyimusa mu kifo kino nga bagenda kumukiikirira mu bifo eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo. Ndi mu mwoyo w'Oluganda. Simbala n'abakungulirayo kantu konna kwogera ebigambo bino muyinza ogamba Haleluya! Omwoyo omutukuvu yangamba njogere buli ky'owulira ate nga kikyo. Gwali wano olwaleero. Haleluya! Ekyokusatu kyempulira togenda kulemererwa. Buli yenna Mukama leese obuliriro oli Baluumi Sura 8 ndowooza tutandike bunyola njagala nnyo omusomi wa Bayibuli amanyi okubikkula Bayibuli. Mukama leese olunyiri luno bwe yogedde nti togenda kulemererwa n'empulira olunyiri olwo. Baluumi 8:28 Ribo shitaka Mukama ngamba njogere nti waliwo gwagenda okuyamba. Tayito yaffe egambye bweti nti na buli kigambo kyonna Katonda kyeyayogera eri ekkanisa eno, eri obuweereza buno, eri obulamu bwo kigenda kutuukirira. Waliwo ekigambo kya Katonda ekiri ku bulamu bwa buli ssekinomu aliwa. Ekigambo ekyo ky'eky'obunnabbi. Era ekigambo eky'obunnabbi nnyo ekiri awo kya buweereza. Kitegeeza kimpulira omwoyo tukagamba oliko obuweereza bwenna ali wano. Gwe wamanyako nti Peetero omuvubi anaasobola okubeera omuweereza? Yali avuga naye nga tamanyi nti ali awo naye nga agenda kuvuba abalala 5,000 immediately nga Yesu yakava ku nsi. Ne balokoka. Erinnya lya Mukama libazibwe. Baluumi 8:28 tusomere. Abaluumi 8 n'olunyiriri olwa 28. Yes sir. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda. Uliyiza ekigambo ekyo. Era abaayitibwa. Ng'okuteesa kwe bwe kuli. Ebintu byonna bikolere. Ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Genda maaso. Olwa 29. Yes. Kubanga bwe yamanya edda. Era yabawa edda okufaananyizibwa n'engeri ey'omwana we. Nze y'omukwano bwe yamanya edda. I don't know about you. Abeeranga olubeberye mu booluganda abangi. Abeerenga omubeberye mu booluganda baki? Abangi. Genda maaso. Olwasatu. Era be yayawula edda. Era yabayita. Era yabayita yabawa abo era obutuukirivu. Awo kagambye nti era be yayita abo era yabawa obutuukirivu. Era be yawa obutuukirivu yabawa abo ekitiibwa. Haleluya! Kati awo agamba nti togenda kulemererwa aba akitegeeza kubanga lwaki yakwawula dda. Thank you, Jesus. Petero yali avuba ng'ali ne muganda we liba Andrew bonna naye nga tebamanyi nti baayawulibwa dda. Naye mu budde obutuufu ekigambo ne kigenda gye bali. Timbale muli awo ti mwayawulibwa dda.
Elisha ngaze mu Bayibuli yali ali ku faamu ye alima. Bali wakabalima naye nga tebamanyi nti baliko ki okuyitibwa. Omwana wange bamuyita Eriya, nze mpitibwa Elisha. Eriya najja mpolampola pa bonna abaali balima ne Elisha ne baga kitu kiki ekigenda mu maaso ng'amukubyeko wano pa. Omanyi ye Katonda buli kyonna ky'ayagala akikola mu sayizi ez'enjawulo naye nga lwayogedde. Elisha n'amugamba oze gyendi ssebo nti nzize gy'oli sigenze eri mulala kubanga lwaki oliko okuyitibwa waludde bwadda. buli ali wano era abo bwe yamanya yabawakati. Kati bw'obanga yakuteekako yakuwadde ekitiibwa kati wa ate wonoolemererwa. Tukulaba nga nambi toli mwangu ab'okulemererwa wabula ekitiibwa kya Mukama kigenda kwebisibwa okuyita kulamu bwo. Naye ekikulu mu byonna foundation n'omusingi gwa buli kintu bakiyita kukkiriza. Bw'oba osomye olunyiriri luli era manyi nti omusumba ono aludde ng'alubasomera 11 mu Baebbulaniya tusomerewo olwabo abatalina Bayibuli abatatera kujja mu kyaki balumanyi. Omusingi gwa buli kintu kyonna mu bintu by'obwakabaka bakiyita kukkiriza. 11 olusingi olusooka 11 Rima ndara shita karuburo zeteke waliwo wali Mukama gw'abirusa ennyo n'amaanyi nakuzenze oluvannyuma gamba nti yenze. Abaebbulaniya 11 n'olunyiriri olusooka okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa kye kitegeezesa ddala ebigambo ebitalabika. Olaba oliko okuyitibwa walondebwa oyitiddwa kati ebyo birabikirawo. Naye ng'ekinyusi kiriwa mu kukkiriza nti kubanga ekyo Katonda kyayogera ky'oli. Kubanga lwaki agambye nti era abo bwe yamanya edda yabeeyawulira. Omanyi kyewuunyisa buli muntu wazaalibwa mu mwaka ogw'enjawulo naye nga wamanyibwa dda nga tonnabakubaawo. Ekyo kye bayita ekyama ky'omwakabaka, ekyama, the mystery of the kingdom of God. It is a real mystery. Kyama kubanga wamanyibwa dda ng'emisingi gy'ensi n'olala nabasomera mu kitabo ekyo mu Efeso essula olwokusatu okukkira wansi iwubaji katika rimande mwenna abali wali Mukama ngambye abamanyi bulungi nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Mukama nkwebaza kubanga omanyi bulungi okusinga kambabulira obujulizi. Lwali lumu taata wange n'agenda ndowoza yagenda kubeera n'Omukama kubanga alinga agamba nti ayagala Mukama naye ate waliwo obubonero bwali bulaga kyate alinga eyekkiranya n'ebirala. Kati bwe yagenda nga bw'omanyi abaddugavu enkola zaabwe kanjogere nti abaddugavu twalisa wamu mulimu abantu abamu nga bakwagala abalala tebakwagala. Ejala kawewazo kati nange ne bateeka eddogo wali ku malaalo nga baagala nange following immediately. Kukitegera kyenjogerako? Ngamba abalogo abasamize kati nze baali ewaka n'endoota ate nga ngenze ninsanga taata nga omugenzi ng'alina akayumba kaalimu nimyenda nimbuuza baza kwasiza otya naye katanyega kati n'asituka omulundi gumu twalinga tutudde awo n'afuluma bw'ati kati ye bwe yakwata lino nze nenkwata lino nimba mu kirooto nengamba yi Mukama ekyo kitegeeza ki? Omuntu munagamba nti bategese eddogo malaalo naawe ogoberere taatawo
naye ekijja kubaawo kakati kowula omuliro gwokya eddogo eryo lye baatuka ku malaalo kwa taatawo. Haleluya! Amen. Bw'obanga wamanyibwa tosobola kulemererwa kubanga Omwoyo Mutukuvu akubeerako wano n'akugamba do this, speak this. Kirabika mmwe simanyi oba muli baluddawa enyana Mukama lebazibu. Amen. Nayeeze bwe yamanya edda yawulira n'enkoowola omuliro. Abooluganda, God opened my eyes like this, n'engulaba omuliro nga gugoobali ku malaalo. Tebyaddamu kuddamu kulabisibwa nnyingi. Abaali balindira bawulire nti oba emmotoka emugonye oba kiki ekiriwo. Bagenda okulanga nze ntambula Majestica egenda mu katale kwenoonyeza kabizzi. Haleluya! Kati bwe nkukakasa nti nno toli mu abo ab'okulemererwa, si yenze naye Omwoyo Mutukuvu yakugamba. Era mpulira eddoboozi liŋŋamba wano ndi ku Sante Rico ŋŋamba omuntu omu ddamu amaanyi ogume omwoyo. You will not fail. Thank you, Jesus. Togenda kugwa, togenda kulemererwa. Thank you, Jesus. Mukama waali Amen. akyogera wali mu Isaaya 41 nti nja kuyamba, totya, nakujja gye nakujja ne nkwerondera obeere omuweereza wange. Haleluya! Amen. Waliwo omuweereza wa Mukama wano Katonda gw'agamba nti ne bwe kiraba kitya, wulira prophetic eze ogenda kutuukayo mu bisuubize. Ne bwe kiraba kitya otuukayo mu bisuubize ebyo. Wali okukyakatiko lyande okukinyweza n'okukikakasa wali ogenda kutuukayo. Waliwo gy'ogenda n'ekitiibwa kya Mukama kigenda kulabisa. Ogenda kutuukayo mu bisuubizo byonna Mukama by'asuubiza. Oli muweereza we, Mukama ngamba akugambe akumanyi era akwagala nnyo. Webali n'omutukuvu. Waliwo wano gwe bandaze nga bakusindikira emizimu naye nga giringa y'amayembe. Proshitaka rababababa. Uliriza pulaani yaabwe nga baagala olemererwe naye Mukama ntumye okugamba olaba enseko muzandeetera Mukama abasekeredde togenda kulemererwa. Waliwo omukyala wano Mukama amaze bakusindikira emizimu gikutabule kiringa bwolaba nti ove mu bulokozi kyebakole naye eddoboozi liŋŋamba nga Katonda bw'ali omulamu nga bane muwanike ku mikono. Simanyi amafuta gano bagenda kwani. Shitaka roboshi kayamane nga Katonda bw'ali omulamu. Losi mpulira okwogera buli kyonna kye bali bakusindikira Mukama akizaayo. Akizaayo gye bali. Akizaayo gye bali. Baaline okoshikarababa. Akizaayo gye bali. Emizimu gye bali bakusindikira nti olemererwe Mukama ngamba akugambe gikuveeko nga giddayo gye bali. Amayembe gakuveeko nga gaddayo gye bali mu linnya lya Kristo Yesu. Bw'agamba nti gaddayo gye bali alina ensonga. Nange ndi mukweganya nti omusaayi gwa Yesu gukwambuleko buli kyonna kye bali bakusindikidde ekyokulemererwa mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama. Togenda kulemererwa. Amen. Olya nyawo tojja kukola ki? Olya nyawo nabyo ebintu nga bikuvaako togenda kukola ki? Roshitakarababababa. Emisango egyo gye bali bakusindikira buli kaseera omulimu gwa Mukama gubyokye, omulimu gwa Yesu gubyokye. Yurabasitakayamande. The hand of God, the hand of God, the hand of God, the hand of God, the hand of God. The hand of God
The hand of God. The hand of God. Ekiro nabadde nsoma ku mukono gwa Katonda. Omukono gwa Katonda gugenda kusobozesa okutuuka ku buwanguzi obw'amaanyi all the days of your life. All the days of your life. In the name of Jesus. Togenda kulemererwa na katono. In other words, njogera nti oli buwanguzi n'okukirawo. In the name of Jesus. Pulira okwogera. Buli ekibadde kikutawaanya okuva olwaleero omuliro nga gwa Yesu gukyokye. In the name of Jesus. Amen. Obeeremu ate obeere wa ddembe. Abaana babo Mukama abateeke wansi w'ebigere ebyo mu linnya lya Yesu. Twena tugambira omuntu amiina. Amen. Hallelujah. Amen. Mpulira okwogera nti buli ekibadde kikubonyaabonya enkomerero yakyo etuuse. Hallelujah. Yayo kundi eri obeeko okwefaana. Manteriko shitaka. Hallelujah. Buli ekibadde waliwo ebintu by'okulya bibiri eby'obuzaaliranwa. Buli ekibadde eky'obuzaaliranwa nga kimunga obulamu. Mpulira it is a warning from the Holy Spirit. Buli kyabuzaaliranwa ekibadde kirunga obulamu. Enkomerero yakyo etuuse. Banange waliwo omuntu wano mpulira amaanyi agagajja. Riboshitaka. Ekyobuzaaliranwa kitegeeza ekyobulogo ekyabasamize. Waliwo omuntu wano nga mu nnyumba ekiro owulira ebintu ng'ebitambula oba nga mu mabaati. Erinnya lya Mukama libazo. Ebyobulogo ebyo bye basindika ebyo ng'owulira ng'ebitambula mu mabaati naye ate nga bw'omulisa tobiraba. Erinnya lya Mukama libazo. Amayembe ago Mukama aganenye gave ku bulamu bwammwe. Gave ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Mpulira okwogera nti obeere mulamu ate obeere wa ddembe. Hallelujah. Weebale Yesu. Weebale Omwoyo Omutukuvu. Hallelujah. Manteriko shitaka. Robro shitaka. Robro sheteke. Brenda ribo zile hasante. Jesus, glorify your holy name. Every word of God concerning you shall come to pass. Buli kigambo kyonna ekya Katonda ekiri ku bulamu bwo kigenda kutuukirira. Waliwo ekigambo eky'obunabbi ekiri ku kanisa eno. Kankyogere waliwo ekigambo kya Katonda eky'obunabbi ekiri ku bulamu bwo. Hallelujah. Abeebbulaniya essula 4:12 tusomerewo tuwulire. Mantriproproshitaka. Eddoboozi ngamba nti tali wala okujja okukituukiriza. Tali wala okujja okukituukiriza. Tali wala okujja okukituukiriza. Abeebbulaniya. And powerful and sharper than any two-edged sword. Amen. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Amen. And of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. You can add on that. Neither is there any creature that is not manifest in his sight. Yes. But all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Amen. Version in that with whom we have to bring account. Hallelujah. Amen. Amen. Buli kigambo kyonna ekiri ku bulamu bwo kiramu. Oba oyitamu ki kiramu. Abulireko Meshaka Shadraka ekigambo kyabaliko wadde nga babasuula mu muliro ng'ekigambo weekiri kiramu nti baweereza baani. Nga bano ababasuulamu abataliko kigambo omuliro gubookya naye nga be basuddemu abaliko ekigambo tegusobola. Tegujja kusobola. Waliwo ekigambo kya Katonda ekikuliko. Buli Mukama bw'angambye kugambe kirina okutuukirira. Ate bwe mbadde tukirikkula n'agamba it is about
kiri kumpi nnyo. Mu Luzungu waliwo agamba about kyotegeeza nti ndi kumpi, kyotegeeza nti alina waali. Nga mulaba nti Yesu bano mikwano gya Yesu Mary ne Martha bagamba Yesu bamutumira message, mukwano gwo mulwadde, embeera gyali musinyangu, tubadde tukusaba oyiteko wano oyogere ekigambo. N'agamba kansooke mala okujja, kamala okwekoonako eno nzije musabire. Laba ekigambo ekyo kyasigala kiramu. Emizimu ne giwulira ne gamba we were sent on a mission to put down his life. Naye ekigambo Yesu kyeyogera nga kisigaddewo nga kiramu, nti tajja kufa, nja kukomawo era nja kwogera obulamu. Si nsonga mbeera ki ekwepangirako. Actually ensi gye tulimu buli kaseera wonna tutambulira okusongozebwa bwe kuli. Naye tekitegeeza nti ate Katonda taliiwo. Awo wennyini awo w'otambulira ng'osongozebwa, ate Katonda yessanyu lye nagandiya webikusomooza ate awo ojja okulabikira nerage nti ndi wamu naawe. Haleluya. Kyokutulaba nga nambye kugambe in the first place toli mu abo ab'okulembererwa. Naye nakugambe nti omusingi gwa buli kigambo kyonna kukkiriza. Kukkiriza ky'olyonkaaga nti waali kyera ye mugabi w'empeera eri abo bonna abamunoonya. Nga olwaleero bw'oze wali mpira ng'ogenda kusumululwa. Waliwo omuntu Mukama gwandaga ebigere bino byali bisibiddwa naye ogenda kusumulwa mu jjinja Yesu. Kiki kino Mukama kyaleese? Mukama aleese. Olaba enseko zino zandeetera ze bwe mba mbuulira mbeera nga Mukama yambeerako bw'ati erinnya lya Mukama liweze. Ndabye emiguwa wano ku bigere by'ono. Naye ne mpulira nti abeewammwe tebaagala kuwulira n'akatono nti ogenda mu maaso. Oli ndiye wannamba kugambe kino ekyama nti Katonda omulamu, Katonda omulamu eyakutonda alina ensonga lwaki yakutonda. But it is not easy for those around you to understand why you are created. For them, they come to you as a normal person. But for God, sees you another different person. Amen. A minister, a gospel messenger. Hallelujah! Amen. Raba shita karamane nkubuli okuvuna kuno lwaleero. Okulemerwa kwonna Sitaani kwagala tebikula mu. Robo shita. Tekugenda kulaba omusajja oli. Tekugenda kulaba omusajja oli. Nagira emiguwa egyo gye bali batadde ku bigere ebyo gikuveeko, njokya omuliro. Gweddogo va ku mukyalo muveeko, ddayo gye wava, omuliro gukwokya. Va ku bigere ebyo, va ku magenda genda muviireko ddala. Badikashataka wagoyoge magombe. Va ku mukyalo, va ku mweleza Mukama ono. Kyawandiikibwa tokwatanga kwoyo afukiddwako amafuta okuweereza Mukama yatonde mu n'ensi. Mu linnya lya Yesu, mwe myoyo gy'emagombe, mwe emizibu gy'abasanze n'abalogo, mute amagenda g'omukyalo, mumuveeko, muddeyo gye mwava. Mbakoolera omwoyo gwa Mukama okubazikiriza kati. Mumuveeko, mugende, muddeyo gye mwava. Every God, the word upon your life shall come to pass. Amen. Buli kigambo kya Katonda kyo baalizattaka kigenda kutuukirira. Bannange mpulira eddoboozi ngamba prophetically oliko obuweereza bwa Katonda obw'amaanyi obugenda okulabisibwa. Amen. Bulijjo obeera awaka n'ogamba woni Mukama njagala nkuweereze mu bubonero n'ebyamagero naye nkoze ntya
naye nkoze ntya okulaba nga nyambazibwa amaanyi ag'okuweereza n'ekitiibwa kyo ne kirabisibwa. Laba lwaleero Mukama ngamba kugambe nti eggulu ligguliddwawo ku lw'ebigambo byo n'okusaba kwo. Mukama nsaba omwabazi amafuta ag'okuweereza, nsaba omukyusa obulamu bwo, omusuleko buli kyonna ekibala ekimulemesa okuva olwaleero kimuvaako. Obulungi bwe bulabisibwa okuyita ku bulamu bwe, buli bigambo byonna byanayogera binywezebwe n'amaanyi go ag'Omwoyo Omutukuvu, omuwe okubikula n'okumanya n'okutegeera nga omuntu ayitiddwa bw'alina okubeera. Mukama mukole n'okusingawo nga nsabye okuyita mu nnyala Yesu Omwana Katonda omulamu. Omanye ekyawandiikibwa bwe kigamba mu Isaaya 40 n'olunyiriri lw'e12 nti abo bonna abakuwalana balaba ennaku, kubanga gye bakomye okukikola n'ekitiibwa kya Mukama gye ki genda okweyongera ku bulamu. Bw'atyo bw'ayogera Omwoyo Omutukuvu. Haleluya! Isaaya 40 Yes. Behold, all they that were incensed against you will be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with you shall perish. Thou shalt seek them and shalt not find them. Don't you see? Even them that contended with you, they that war against you shall be as nothing, as a thing of naught. Roshita karababa. Leka mpulireko okuva leero emisango egibadde gikuyigganya. Ndaba bwe ndaba mu nsi y'omwoyo, ndabye ekigere kya Katonda nga Mukama agirinnyeko bw'ati. Tebigangamu okujja gy'oli. Omusaayi gwa Yesu ogwayita e Gologoosa, Yesu bwe yagamba it is finished, ogwo omusaayi ogwo gukwetoolole buli lunaku, gukolereze era gulinnye buli nsonga zonna ez'abasanyuse n'abalogo mu linnya erya Yesu. Weebale Yesu, weebale Mukama. Kigenze kikutadde kyonna ekimanyi kutawaanya n'eno mu ndira eno nga bikutambula ebyo bibadde basindika olwaleero completely obeere free in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Mukama ngamba nkugambe nti kikoleddwa era bira waddembe okuva kakati. Tusomere ennyiriri ezo. Amen. Isaaya 41 n'olunyiriri 11. Laba abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi, baliswazibwa. Abo abawakana naawe balibanga si kintu. Yes. Era balibula. Olw'okumi balibanyoonya, so toliraba oba bakuziyiza. Olibanoonya, so toliraba oba balikuziyiza. Era lukyakulemye. Olibanoonya, so tolibalaba. Abo abakuziyiza, abo abalwana naawe, balibanga si kintu. Ng'ekirerya. Yes. Don't mind. Ekiseera kituuse, buli abadde akuyiganya, thus says the Lord. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Balakashika. Ojja kumunoonya. Bana njagala nnyo bajje mu maaso gwagambe nyama yebaleko. Amina. Mukama akuwa omukisa anti ng'ebyabwe byonna byokeddwa omuliro guweddewo. Amen. Hallelujah. Amen. Omanyi tasobola kujja yeyanjula agambe nti nze nali kukola kino, wabula jagamba yebaleko, Mukama akuwa omukisa. Omanya nti gwe nalooga luninga nfumita ate leero agambye bampa omukisa, kivudde ku ki? Ng'omanya nti Katonda alina kyakoze. Amen. Hallelujah. Amen. Tebagenda kusobola n'olunaku n'olu. Lwaki?
omukono gwa Katonda guli kulamu ddamu amaanyi ogume omwoyo era todamu kuleraliikira todamu kukola ki wabula kuyangala emikono gyo gambe nti weebale Yesu weebale kulwana nga ntalo weebale kulwana n'owangula kasita yakutandikako n'agamba nti oli wange era oliwe up to the last night. Amen. Alina obusonzo bw'okulwana buli ngeri yonna. Musumba ono okuyigirira wano tolowooza nti wabadde bimusomooza oba bimuwakanya naye ye nga Mukama amugamba nze nokuwalaba ndi wamu naawe sinsonga embeera obeekolaki. Haleluya! Eriya okwatako katono n'oleka akadekude oli kukola continuous ate omanyi memory si amaanyi erinnya lya Mukama libaza. Haleluya! Mulire ekigambo kikino kyempulira kizewa Mukama agambye amafuta ge weegali okukola n'okutuukiriza buli kisuubizo ku bulamu bwabwe kukina. Waliwo omuntu omulala gwempulira agamba bw'ati bulijjo nti Mukama njagala ngaggawale era ngabirire. Rimandara shitokoroproshtakala baba. Mukama ayagala nnyo abantu abasaba bwe batyo. Olya kyenjogera? Mukama agamba ayagala nnyo abantu abasaba bwe batyo nti njagala ngaggawale ate nfuuke omugabirizi. Abo bwe batyo abanoonya emisana n'ekiro na buli kaseera konna. Mpulira eddoboozi yogera mu nze buli sekinomu jasiyimirirako mangunya obusipiiri nnyo njogera ebigambo bino. Riko shitakarubazito kurabrozitakramande okuva leero simanyi obaani naye mpulira wano waliwo omuntu aweereddwa amafuta era eddoboozi yogera mu nze genda ogaggawale era olaba omukisa amaanyi gaago gakugwako awo weebale Yesu simanyi obaani tanabakundagala naye nawulidde nga musajja ng'agamba nti Mukama ng'aggawaza ate ofuule omugabirizi amaanyi ago gaago gakugwako awo yambala amafuta ago ag'okukola obugagga wuuya sitaaka ya baba. Nsaba nnyo omusumba ono engeri gy'atambula ng'aweereza Mukama amugabirire kubanga asanga abantu abeetaaga okugabirira ate nga talina kimala. Mukama nkusaba nono mwambaza amafuta ago mu linnya lya Yesu liko lyandala baba nkwegayidde buli ali wano yenna mwambaza amaanyi ago kutukutteko bwenti nempulira double portion. Receive that anointing in a double way. Damanyo kigenda kubaawo. Kincho kigenda kubaawo. Buli kyopulanize kigenda kubaawo ssebo bw'alugera Mukama. Waliwo bizinesi z'amaanyi z'empya z'oyagala okutandika naye Mukama ngambye kigenda kubaawo. Tewali kigenda kukiziyiza. Weewale Yesu. Double portion of the anointing of becoming a billionaire come upon you. In the name of Jesus. Buli kyonna ekyali kikutte olwaleero omulimu gwa Mukama gukizikirize completely and also in the name of Jesus. Mukama kitange tusaba empower each and every person here to become rich. Buli muntu yenna mwambaza amafuta ag'okugaggawala. In the name of Jesus. Buli muntu yenna roboshi takarababa mwambaza amafuta ag'okugaggawala mu linnya lya Yesu. Oh yes. Bananga agenda kukituukiriza kyababanja kiri kimu mubeere beesigwa. Ribrosheteke, rikarianda, ribrosheteke, rikariande, robrosheteke. Waliwo omuntu wempira ti business zo zonna ziroka zigenda kuloka. Simanyi obaani naye mpira business zo zonna zigenda kuloka. Amen.
Musaba Mukama mu linnya lya Yesu oyo yenna bwe kikwata kali wano bizinesi ze ziroke okuva ne kati. Yensonga lwaki wantumye nangirira ebigambo ebyo binywezebwe ku bulamu bw'abawoleza bano. Bizinesi zaabwe ziroke era obawe business ideas. Ate Mukama zaabu ne ffeeza bibyo birabisibwe mu mikono gyabwe, birabisibwe mu mikono gyabwe. Bano be baweereza abo bw'ayogera n'ogamba nti ekitiibwa eky'oluvannyuma kigenda kulabisibwa okuyitira ku bulamu bwabwe. Oh yes, kituukirize mu linnya lya Yesu. Kituukirize mu linnya lya Yesu. Nkwebaza webaza Mukama kubanga okikola n'okusinga. Tukubire Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi. Omuntu batulira okugamba omusajja ali wano nti ssebo amaanyi ga Mukama bwe gali gagenda kutuukiriza ekigambo ekyo. It is a vision given to you by God. That's why you are interceding in that kind of manner. Hallelujah. Amen. It is a vision for you to become rich and for you to become what? The provider of omugabirizi. Hallelujah. Amen. Vision ya Katonda Mukama yagikuwa naye mu budde buno tuganga yagambye nti na buli kigambo kyonna Katonda kyateekateeka ku bulamu bwo kigenda kutuukirira. Era mpulira nti obudde bwe buno. Hallelujah. Obudde bwa buli kigambo bukoze eki? Butuuse. Hallelujah. Tulako mu kubeerawo kwa Mukama. Agambye nti kubanga buli kigambo kya Mukama kiramu era kikola. Si nsonga mbeera kijoyitamu naye ekigambo kya Katonda kyo kiramu. Hallelujah. Joseph bamusulako mu bunnya nga baagala okutta kye yaloota. Bagonda okwesanga kigambo kya Katonda ekirabo ekiri ku ye kizibu nnyo. Nga kizibu nnyo okukkiriza nti afe nga tekinaba kutuukirira. Erinnya lya Mukama libaze. Buli vision ya Katonda eri ku bulamu bwo Katonda akimanyi bulungi agenda kukituukiriza. Naye nakugamba nti omusingi gwa buli kintu kyonna ekikwatagana n'ekyama ky'obwa Katonda kukkiriza. Bw'okkiriza oteekako ebikolwa. Haleluya. Peetero yagamba Yesu nange nzikiriza ntambulenga gwe otambulira ku mazzi nagwa kale kikole. Naye yali akyatambula bw'ati ate najja naddukira nagadde mpozi ndi ku mazzi. Awo n'atandika okukka. Haleluya. Mukama waffe n'amugamba akakati olaba bw'otandisa okubuusabuusa. Bwe tuba mu Katonda tetuddamu kubuusabuusa kubanga lwaki mulamu si mufu. Amen. Njogera ku Mukama ono gwe tuweereza gwe tuzza okusinza ali makati gaffe mulamu. Amen. Kyonna kyayogera bw'omwesiga baweereddwa omusaala abeesiga Mukama. Jeremiya yakyogerako. Haleluya. Bw'omwesiga sigala ng'omwesize ennaku zonna ez'obulamu buli kaseera konna oba condition eyogera ki gwe sigala ng'omwesize waali. Peetero ne Siira baamanya nti waali era nga tebajja kugamba abo baamanya nti waali kabasinze businza. Osaanidde Mukama. Baateekako soprano ey'amaanyi n'eyitamu ne mu mabaati. Osaanidde Mukama. Ne bamubuuza ate abo leero be baleese be bali batya abo? Ate bano baleese waya zaaviirako dda. Naye nga bo bamanyi nti waali ajja kuwulira era ajja kubaako kyakola. Buli lw'omusinza ng'obadde mu mbeera ng'agamba otegedde nti ndi naawe ng'abaako kyakola. Kubanga Bayibuli ega nti bwe baasinza emiryango n'egyekula. Naye omusajja ndowooza ono omukumi yali atwalizibwa n'omukulu. Emiryango gyekudde ddala bakyali yali ayagala kwesala olw'okuba nti mu kiseera eky'amasannyalaze gaali matono. Nonga don't
do that. Weetulije tunaba kudduka. Twali kitutusa Mukama Katonda akuwaali ajja kutuwolereza gamba ko ntamye. Amen. Hallelujah. Tukula bikaseera bwenyirira wala namba kugambe toli kwaba abokulebererwa yalaba buwanguzi. Si nsonga waliwo akukola ki, si nsonga waliwo simanyi yakwogera ki. Look at the word of God. What does the word of God speak unto you? Ekigambo kya Katonda kyogera ki gy'oli? Amen. Kubanga ye mulamu. Hallelujah. Ate asigala mwesigwa. Ekikulu ekyo. Oba embeera ziri kuliyandala zogera ki? Asigala mwesigwa. Hallelujah. Baweereddwa omukisa abamwesiga. Hallelujah. Kasita osigala omwesize mwantu tutagenda kuleka. Era abantu bangi mu Bayibuli teyabaleka. Gwe tunulira omusajja bambi teyasoma Bayibuli yonna. Bamuyita Abraham. Bamugambye vaawe wa kitaawo ogende mu nsi gy'onookulaakulanira. Bwe nali nkyali muto nga nsoma Bayibuli nga naye kati Mukama naye oba yabaazi. Kati lwaki amujja wali takulaakulanira? Omanyi bw'obeera omuto oyogera ng'omuto. Hallelujah. Naye nga Katonda yalina ensonga. Ono ali wano aleme kugamba nti naye era nange namuyambako. Katonda aba bwakugamba nti nkuyise buli kintu kyonna kirina ajja kikuwa. Just gwe kusigala ng'okkiriza ng'ate oli mwesigwa. Era okukkiriza kwoteekako ebikolwa ebyokusaba ebyokunoonya amaaso ge. Erinnya lya Mukama libaze. Hallelujah. Ebyo bye bitwetaagiso. Banene nze natya era ntidde nnyo era nkyatya Yesu. Kubanga twali bulimba. You came from heaven to show us the way. Naye amazima gennyini senga teyajja kutulaga kkubo oba oliawo twali balina okulemererwa. Wegalabayo mwana wa Katonda naye buli kaseera ali ku lusozi. Waliwo omusajja yali amwesibako. Nze nno nja kutambulanga nawe oluwona ogenda wonna n'akugamba bambi awo okutte kuno kwetali nyangu. Kubanga nze gwolaba tojja kunsobola. Nze sina we nebaka. Nze embeera eri ku lusozi. Nga nsaba onoobisobola bwe yamanyira okusula mu nyumba. Ennyala Mukama nebazibu. Omugamba nze sirina wezisa mutwe ebinyonyi birina n'ebibe naye nze sirina wenteeka mutwe. Gaali omwana wa Katonda ng'asula ku lusozi. Bagamba nti neyeyawulanga n'agenda n'asaba. Tuteekeko ebikolwa ebyokusaba tirelessly. Awo wali obuwanguzi bwaffe. Awo wali obuwanguzi bwaffe. Fenna ate munange ebyobwa Katonda tebirimu kyono bamuyita general oba field marshal oba captain tebirimu. We are all equal in the presence of God. Amen. Hallelujah. Era tulwanza waliwo abasuba abamu tebagala nnyo tayiteezo naye nga tebamaanyi. Hallelujah. Ninyooberawo abamu kasita abeera omusumba omwezi ogujja ayagala asome abeere bishop si kibi kirungi. Erinnya lya Mukama libaze. Naye manya nti bw'ogenda bw'otyo nabyo binyweza ate obitambuliremu nga bw'olina okubitambuliramu. Saagala kutiisa. Erinnya lya Mukama libaze. Naye gwe beera mwesigwa. Oba mbeera ki? Joseph yabeera mwesigwa. Ebikomo byajja gyali naye yasigala mwesigwa. Hallelujah. Fenna bitujjira tewali n'omu ali champion. Ate Katonda alina okubikiriza bijje apime okukkiriza kukufaanana kutya. Kuli mu diguli ya kikaaki. Fahrenheit baziyita erinnya Mukama libazibe. Hallelujah. Alaba okukkiriza kuli wansi kuli luddawo. Erinnya Mukama libazibe. Ne Yesu lyamujjiranga naye bambi yasigala ng'abiwangula. Erinnya Mukama libazibe. Kyokka laba nti bwe yajja atulaga ekkubo yali atulaga nti ffenna bwe tunaanyweza kyayogedde tugenda kuwangula. Ate yabayo ayogera wano 28 Matayo tusomere olunyira 18 rimando rikoshitaka nekakati waliwo enyogera kugambe nti tetuli ffekka ali makati ga era waliwo gwagenda okuyamba. Erinnya lya Mukama libazibe.
Kyogera kugambye toli mwabo ab'okulemererwa naye oli mwabo ab'okuwangula. Matayo 28:18. Yesu n'ajja n'ayogera nabo. Amin. Ng'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. 19. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Amen. Nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Yes. Olwabiri. Nga mubayigiriza okukwata byonna bwe nabalagira mwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe girigwawo. Haleluya! Era laba ndi wamu nammwe. Ekigambo kyagadde era nze nkirabyeko. Nze ndi mujulizi nkirabyeko buli wenyenze wonna Katonda wantuusiza. Musumba gwe tewaliwo nabawa ya bujulizi ebibadde Mukama byantuusaako ebyankozesa mu bifo ebyenjawulo. Era laba ali wamu naffe ne kaakati naawe ali wamu naawe. Obaani akwogerera ki gwe musonyiwe ogambe nti Mukama alabika tamanyi kyaliko musaasire. Nze olunaku nsaba n'abaana bange ne bagamba abatwetoolodde nga batusindikira bino nabiri Mukama basonyiwe tebamanyi kye bakola naye ffe twogere mu maaso. Kubanga tugamba tulina okusonyiwa. Olaba naye kenyini yasonyiwa bana bamufumita. Effumu olimanyi. Olaba akasooka kusala nga obadde olina ekyokola n'obulina obusagwa naye effumu oli n'alifumita n'amaanyi. Haleluya! Emisumaali kukufumita mu kigere n'osigala ng'owenyera okumala ennaku nnya. Haleluya! Nga togenderedde naye wulya bano baakomerera n'amaanyi gaabwe n'okutegeera n'akawunga konna ke baali balidde. Erinnya lya Mukama libazibu. Agwe tonaaba kutegeera muntu alidde kawunga bw'afaanana. Nanyina taliraba ng'ekintu. Erinnya lya Mukama libazibu. Akwata wano neno n'akikanyuga bw'ati. Ogamba abadde ekikawunga. Naye teebereza oli n'akwata ennyonyi. Alyoka akomerera. Kubanga ayinza okuvaayo. Wano mu kibatu ne ku bigere. Emisumali egyafumita ebigere nga dda inchi ezisingako awo wano wali kumpi. Otegeere? Alinnya lya Mukama libazibu. Haleluya! Naye ebyo byonna Mukama n'agamba, Mukama waffe Yesu n'agamba basonyiwe, naffe tulina okusonyiwa. Era yakyogera n'agamba nti ate tubasabire. Tebeeza osabire omuntu ayagala ofe. Omusabire omukisa. Eyo sisitemu ya Mukama. Kwenkudembwa nti buli kintu kyonna oteekemu okukkiriza. Okkiriza ki ekigambo kyonna nga bwe yakirambika. Awo wali obuwanguzi. Era bano bonna abatume tebaagolola mukono gwabwe nti bafunye engome bakube. Era Petero yali agezaako okukikola awo ng'asazeeko omuntu okutu. Bamugamba nti ssebe eby'obuzaala wabyo tebigenda kukola wali ewaffe mu kukkiriza kwe tulimu. Mukama waffe Yesu Kristo n'akola rekodi ennungi okutuka omusajja n'akuzzaako. Gambako nti amiina. Kubanga tetuwanagana na mubiri wadde omusaayi naye ate ebyokulwanyisa byaffe Bakolinsi ekyogerako nti by'amaanyi okusinga zino zikatusimanyi baziyita batya ezo. Naku zino baliyise Irani yagenda n'eriita ebintu. Isirayiri wadde erina birebi nazo ziyitawo buyisi. Haleluya! Naye mbuulire ebyokwanyisa byaffe nga kaakati nze naawe ffenna nga twekoba tugamba Irani bikonakanaasitula tekagezaako kugenda mu Isirayiri nga twenywezezza bulungi bwetu. Katonda awulira baba kisitulawo ekitenga kyabikira awo nga kibakuba bwennyini. Kuba ebyo ebyokwanyisa byaffe bye tulina by'amaanyi okusinga ebyokwanyisa byonna ebiri mu nsi. Gambako nti amiina. Tugambye Mukama yagamba
koola omuliro gwokyedde nengulaba nga guvaayo ne gugwa wali nekigwa. Abaali balinze okulaba nga kofini yazze bambi naye yagenze agenda okulanga nze ntambula butambuzi bwe abeeyo mwasite muteeyo gye muliyo muliyo anti nze njogera ennimi zonna erinnya lya Mukama libazibwe. Haleluya! ne bantunuulira bali naye ono tekimutegeera era nujja kulekayo kubanga eyannonda okuva olubereberye nga waliwo step mother yali agamba olubuto luveemu ne lugaaniramu ne bwe nazaalibwa nga agenda maaso n'okubikola olwo yali aveeyo gyali ava kwewetamu yafa nga kwewese era yali anoonya ddogo kulaba nga sibeero. Abooluganda Mukama Katonda mwesiga. Abooluganda agambye nti laba ndi wamu nammwe. Abooluganda abali wano mbeegayirira just believe waali toddamu kutya. Yayogera wano mu ssuula emu n'agamba temweraliikirira. Mu ssuula y'ekumi Yokaana ne mu ssuula ndowooza ey'omukaaga awo ayina awayogera Matayo agamba temweraliikirira mukkirize. Tusomeyo ebisula y'ekumi olulyo olusookera ddala ruburushitaka kubanga bano abatanga bakubeera na bayibuli balowooza nti oba bigambo byange. Yokaana 14 olunyiriri olusooka omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize. Olwokubiri mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubategekera ebifo. Oyinza okubaka temweraliikiriranga. Balaye omanyi ekyewuunyisa Katonda yakola statement eyo naye ng'ebiraliikiriza buli kaseera byeyoleka bwe biti nga bijja kati oba bino bikole ntya. Nze era buli kaseera ageranga kati weeraliikirira ku lunaku bwe luti ogenda kufuna sente ngenda okulaba era zize. Haleluya! Waliwo omuntu omu yansindikidde sente awo naye nezikwama ababanka nga balina okukolyo bakola sinebiki kati yesindika sente endala awo nazeewuze zisumukwenye oli agambye oli wajjayo sente akuwe sente bweziti erinnya lya Mukama libaze. Naye nga Mukama yakiŋŋamba nti waayo weetegeke waliwo sente gye wezigenda okugira onoozikwata ogenda okola ekintu bwe kiti. Abange lwaki mbabulira ebigambo bino obujulizi buno bakati Katonda waffe bwe tutambulira mu kwagala kwe bannange waali mwesigwa. Yagamba mu ssuula y'omusanvu n'olw'omusanvu musabe munaaweebwa. Erinnya lya Mukama libaze. Lwaki ndyogera ebigambo bino mpulira mu sipiiti yange waliwo abantu abalina obunafu mu kukkiriza wano eno naye okuva olwaleero twala eddaala ey'okukkiriza nti Katonda oyo gwe twakkiriza mulamu era waali amanyi bulungi nnyo ebikwata ku kyokka nti oluusi oloota ebirooto ebyebyo bigenda okubaawo ate nebibaawo. Katonda yabikulaga si muntu yenna kubanga lwaki omulimu tukuba alikulamu alina okulaga ebiriwo n'ebigenda okubaawo. Haleluya! Kale kasomeko mu kisawo kya Isaaya wano essuula 55 oluyitandikire ku lw'omunaana tweyongere okutuukira ddala ku 13. Mpozi obuliza nga bamuyita batya bannange? Full Counsel of God Ministry. God is what? Full Counsel. Full Counsel of God Ministry. Of God's Ministry. Hallelujah! Amen. Endungi ennyo naye abamirira n'abantu nga tebakitegeera. Mukama abawa okubikulirwa tubasabire. Full Counsel. Full Counsel. Omanyi kifukibanya Full Counsel? Mulimu okusundwa, mulimu okuwonyezebwa, mulimu okubimisibwa, mulimu buli kintu kyonna. Provision, Full Counsel ebeera mu buli kintu kyonna. Kubanga teri half counsel.
wabula fuulu ki nze ndowooza nze kaze kitegedde enjera mukamukozigwe fuulu kanso buli kintu kyonna kibamu ekiri oba oyagala air ticket jangu mu fuulu kanso bakujja kusabira nga ng'ogenda gy'ogenda. Haleluya! Oba oyagala amafuta gakuweereza fuulu kanso wegali balinze gweweka osabe tusomere waafuse Isaaya 55 okutandikira ku lunyiriro olw'omunaana. Amiina. Kubanga ebirowoozo byange si bye birowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si ge makubo gange, bw'ayogera Mukama. Olw'omwenda, kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi, nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe. N'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Olw'ekkumi lugamba nti kuba ennaku nga bwe wakka nebifukirira lwekityo Amen. Amakubo ga Mukama ga njawulo. Nabagamba omusumba ono atwoti tiyazaliwa naye amugamba nti genda eyo omukono gwange gujja kubeerawo nawe, era omukono gwa Mukama gukakasiza nti ali wamu naye. Kuba kino kyonna ekiri wano bwe kubaga si mukono gwa Katonda simanyi nga kyandibali kisobola okubawo. Haleluya. Teeberezaamu omukono gye gwamujja ne gumuleetawo. Ate n'omukono ogwo omufiira Mukama aleese obunabi gugenda kukola ekku n'ery'amaanyi ebitanaba. Ekyo ekigambo tukisoma wano mu kitabo ky'Abakubu essula 1 olunyiriro 5. Tusomerewo omusomi omulungi owulire ebikulu n'ebyamaanyi. Nze ndi mbensunga bwesunzi. I'm telling you that Mukama akozesa mu offices bbiri, prophetic and apostolic. Naye mpulira nga olwaleero njogera ebigambo be prophetic ebigambo bya bunnabbi ebikukwatako ebinaatera okuba. Omukono ogwo Habakuku essula 1 olunyiriro 5. Ribo shita karabasante ribo sheteke robro wano waliwo omuntu onootera ogenda ku ddaala eddala ennyo. Waliwo omuntu kama ngambye amafuta ag'enjawulo, amafuta nga ganjawulo. Onootera okwambazibwa amafuta ago. Waliwo omuntu waliwati. Tusomerewo oba otuusewo. Behold, ye among the heathen, and regard and wonder marvelously. Nawulira ekiriwo tujja tukola muzeeyi mu Uganda. Behold, ye among the heathen, and regard and wonder marvelously. For I will work a work in your days,
which you will not believe though it be told you. For I will raise up the Chaldeans. Habakuku eskulemu olunya olwokutaano. Mulabe mu mawanga museeyo omwoyo mwewuunye nnyo nnyini kubanga nkolera omulimu mu nnaku zammwe bwe mutalikkiriza newankubadde nga mugubikuliddwa Haleluya. Uliza ekigambo kyogera muze nti omukono gwo gwennyini ogwamuleeta mu kifo kino gunaatera okukola ebitalabikangako. That is God's word of prophecy. Robo shikakaya mande. Uliza robo shitaka oba kiki ekigezaako okuwakanya tekigenda kusobola. Oba bigambo ki bigenda kubakalira wali ku matama. Waliwo abawakana naye bigenda kubakalira wa ku matama. Katonda kiyayogera nti wano waliwo omukono gwe gugenda kulabisibwa. Ene kanisa egenda erimu amafuta fulukanso mubeeramu amafuta ag'okuzuukiza eyefiisafiisa. Haleluya. Mubeeramu amafuta ag'okutambuza bano abalema nga Katonda yabalemaza naye balituuka mu fulukanso nga batambula. Amina. Nga bano bakiggala bwe banaatuuka mu fulukanso omubuli kintu kyonna nga bawulira bakasiru nga boogera abazibe b'amaaso abo nga bafuna bano bagumba simanyi babajjamu nabaana fulukanso nabaana mwali. Amen. Batandikana ku basatu. Amen. Haleluya. Omukono ogwo gugenda kukola era gugenda kubituukiriza. Amen. Kubanga amakubo gaffe ga njawulo ne ku makubo gani n'ebirowoozo byaffe bya njawulo. Nabagambye wano omuntu n'omugamba nti awo waliwo kyaki ey'amaanyi asobola obadde kikyoyogera kitegeera oyogere n'oba nti wano waliwo ekkanisa ey'amaanyi egenda okunyeenya amawanga. Mbadde simanyi bulijjo mbadde nkulaba nga ndaba oli bulungi naye kati olwaliro tegedde ntwaliwo ekizibu. Kubanga amakubo ga Katonda oli tasobola kugategeera. Amen. N'ebirowoozo bya Katonda tebifaanagana nga byaffe. Amen. Haleluya. Amen. Onondako n'omugamba nti awo olabawaawo banaatera okuleeta abafu bazuukire nga gw'oli awo. Awo olabawaawo bajja kuleeta abalema batambule nga gw'otunula. Omusajja baamugamba nti mulaba kampegaano ennyana ejja kubanga egula siringisi ntono. Olw'embeera gyali aluddemu nga tamanyi nti ekigambo kya Katonda bwe kyogerebwa kireeta enjawulo. Amen. Haleluya. Amen. Rima neriko shataka rabazo teke buli yenna ali wano oliko amafuta ag'okuzukiza abafu. Naye mubende yali mukazi era ng'afaanana bano waliwo ne mugamba nyabo olina gy'oligenda naye ogenda kuzuukiza omuntu afudde. Buli muntu yenna n'agamba weekyali lwaki akyogedde kati alese ebizibu oyo. Kubanga amakubo ga Katonda nali ndyawo nga nnyinza okweza mu kanisa endala namulambulirako nga najja n'ayimirira amugamba omusajja ono byabagamba byonna bituufu. Nze yandagulirako nti ngenda kusabira omufaasu bannange nagenda omwana n'afa fenna nga tutunula for sure yamala essaawa ng'afudde. Negamba naye Elisha yagamba
nti ngenda awantu sabira omufu. Kino si kyekiseera kino. Kasita yatwala eddaala ey'okukkiriza nga Katonda waali awo n'akwata omwana. Mulokole obadde ki? Omwana yagenze dda muveeko. Alabanga edda mulindeko mumpeeyo akaseera katono. N'agamba Mukama wayogera kuyitamu Erisa nti nja kusabira omufu. Kaakati omwana ono muyimusiza amaaso go, tojjukira butaliddukira w'abakadde be n'ebyo byonna ebibaddewo, naye kaakati kola ebyekisa omwana ono abeere mulamu. Omwana yazuukira. Enjiri yakyuka mu kiseera ekyo, buli yenna n'agoberera omukyalo ono aliko ebigambo ebizuukiza. Haleluya! Nalinjeyo nampa obujuliza nti wayogera naye ekigambo kyatuukirira. Abooluganda Full Council yanjawulo nnyo mu kitundu kyawano wadde balemedde okukitegeera. Naye tekigenda kuziyiza mukolo gwa Katonda kukola ki? Kubanga ye ebirowoozo bya Katonda byalina byanjawulo. Uliza sitete kirina ate Mukama gyaleese. Bakkirize bagaane ekyo kirina okubaawo. Oba nsumba n'okola ki okolayo semina nzije tusabe. Haleluya. Njetegekere bulungi olabe Katonda kyagenda okukola. Amen. Invite even those nearby churches so that they may know there is a mystery of God in this place. Waliwo ekyama kyani kya Katonda. Ekyama ekikusike. Omanyi ekyama kya Katonda tekisoboka kumanyika mangu. Naye Katonda agenda akijjayo mpola mpola. Enyera mukamayozo. Bano bamala kulaba musisi ng'anyenyeza bintu byonna obudde busijje. Wamaddala ono abadde mwana wa Katonda. Kalimangi Eba Sisi yali azaaliddwa nga tebakitegeera. Akoze byonna byakoze ng'era tebakitegeera. Kati wano aba awaayo omwoyo ebintu byonna ne bikyuka. Obudde ne buzirawo, musisi n'akunta, buli kintu kyonna ebintu ne bimenyekamenyeka. Awo ne bakkiriza ensobi gye tukoze simanyi ono ddala abadde mwana wa Katonda. Ekyama ekiri wano waliwo bajja okukitegeerera. Mu kiseera kino bw'obagamba nti awo waliwo ekyaki ey'amaanyi egenda okugumya amawanga. Wala neewona sina okutwala mutwale tukyekindi oba obadde ki erinnya lyamukawo lebazibwe. Kankubulireko Katonda sigamba nti ajja kusitula kizimbe gwe bwagenda okufukako amafuta. Oli tewulya Mukama kyandeetetewa akutwale mu kibuga ky'e London bw'ati. Wano waliwo omuntu ndowooza agenda okulagulirayo eyo. Oba mwanike ku mikono pampirira presence ekaweti. Rashataraba jikotika. Wano waliwo omulonde wa Katonda. Era Mukama addamu okukiŋŋamba. Addamu okukiŋŋamba. Oli mulonde we akumanyi era akwagala nnyo. Naye wuliriza amawanga gakulinze. Nsaba amaanyi gano genkulira gajje kulamu obwawoli. Shitaka amawanga wano woli wano naye amawanga gakulinze. Ate mpulira ekigambo ekigamba ogenda kunyeenya oba kiki mulaba omukyalo beera Asha kati awo amawanga gakulinze. Banaye mulaba ono eddoboozi eŋŋamba anaatera okulinnya ennyonyi. Simanyi bwe kigenda kuba. Anaatera okulinnya ennyonyi. Abaana mumanyi ekiriwo
Mukama ngamba njogere bwingi. Omukyalo aliko kuyitibwa okw'amaanyi. No wonder olabye ng'ayiganizibwa olw'embeera olw'okuyitibwa okw'amaanyi. Kubanga Setaani amutya, agenda kuyuuguumya ebifo ebitali bimu. Roshitaka Jehova nkwegayidde. Samafuta ag'omuliro ku mukyalo, samafuta ag'omuliro ku mukyalo, na buli kyonna ekibala ekimulwanyisa omuliro gwa Katonda gukyokye, 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 gukyokye. Buli kyonna ekibala ekimulwanyisa omuliro nga gwa Yesu gukyokye, gukyokye. Agoyoge magombe yabali bakusindikira nti osirane ngalagira gakuveeko. Wagoyoge magombe mumuveeko, mumuveeko. Ono omulonde wa Katonda mumuveeko. Wagoyoge magombe muteje mwamba. Blood of Jesus, blood of Jesus set her free. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Wabwe ekintu kyendabanga kiva mu nyumba yo nga kigenda tekidanga. Ndi gwa Katonda gukyokye bannange. Senga mulabye kyendabye owe Mukama. Ayi Mukama leeta emirembe eri omukyalo. Kwegayidde Yesu. Ebyo byondaze birimu okuddamu okulabisibwa ey'obulamu bwe. Wabula laba obulungi bwo n'amaanyi go n'ekisa kyo n'okusaasirako. Mukama teekawo ekkuba watawadde ekkubo kye wamulondera okubeera akibeere mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Saagala ogambe mukyala gwe nti kakati ngenda kwogera mu lulimi ki. Nabawa obujulizi nti bwe nagenda ekisolo saalina lulimi Luzungu naye lwajja ne lunegattako ne mbuulira. Bali bagamba watuuka mu yunivasite naye kati bamanyi olulimi balumperedde awo wennyini. Bwana gamba buga nti anti Mukama obawulidde agenda kuwulira mu Luganda. Oluzungu lundeka nga ntuuse no Kabaale nga mba ekisolo kasitandeke awo ne lulyoka lundeka naye mba njogera n'amazzi bampemu. I give you some more. Bawulira kati omukyalo simanyi tobiteekamu amagezi go wabula weebaze ogambe nti kasita nalinnya ku kituuti e London njogera Oluzungu olutanaba kubeerawo awo ewaabwe. Amen. Obusobozi obwo Katonda abulina naye anoonya aliwo abuyayanira, aliwo abwetaaga. Ekitiibwa kya Mukama kyaffe. Haleluya. Anange ewa Katonda teriyo kulemererwa. Ye nannyini buyinza ku lulimi lwonna. Nze ngira ne mpulira Olusomaali nga balwogera Olw'Ethiopia. Katonda kyosobola kulonda munna katono bwe kati. Uganda kakati n'owulira abantu boogera Oluwarabu. Nini nze ekyo nakyo kyamagero kyamaanyi kineewunyisa. Bannannyinirwo n'abaana nga bano balumira Oluwarabu. Gwe gendayo owulire. Niyo bagambye nti tumutemeko omutwe olwaleero oyinza okulowooza nti bagenda kuwa mukyero. Naye Mukama ngambye kugambe nti kubanga Katonda ye nannyini buyinza ku nnimi, gwe genda omugambe nti Mukama omumanyi okusinga omuntu omulala yenna. Kaninnye ku kituuti kiri ekibala ekitasuubirwa kibeerewo. Olulimi lwabwe lwennyini lwe bambuliramu. Bajje bambuuze nti olulimi lwaffe walusufulira budde kubiruddawa. Bagambe nti neurology and spirituology. Amen. College bayita neurology and hospitology or spirituology. Amen. Esangibwawa ewaffe ku church. Fulukanso. Bamunaye mujja kusanga. Amen. Hallelujah. Let us be serious in believing and having faith in the word of God. It is coming to pass. Amen.
Byangamba nkutumye otwale prophet word buli kanisa gye nakutumamu ngamba lonze babuulire nti ngenda kusaba amafuta g'omuliro. Naye amafuta gano gagenda kubanga ga revival esembayo. Revival esembayo babuulira amazima gennyini etandikira mu Uganda. God has chosen Uganda. It doesn't matter whether you came from Congo, but as much as you are in Uganda, you are among the chosen. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Kyokula banga bikasena gamba toliko kulemererwa lwaki olukongole. Amen. Kasitubira omulonde. No. In the kingdom of God, you cannot be counted among the failures. No. It is tekiriyo. Wayagambye nti ebirowoozo byaffe byanjawulo n'ebibi n'amakubo ge ga njawulo. Naye ekigambo kye yaleeta wano mu full council eky'omukisa eky'obuweereza obw'amaanyi tekigenda kuddayo nga tekikoze. Waliwo omuntu gwe kigenda okulandukirako. Waliwo abantu be kigenda alikashitaka okukoleramu wano weebali wano. N'abalala Mukama agenda kubaleeta. Ate mpulira nze bwe nabadde nsaba ne gaba Mukama ne kanisa eyo gigaziye. Wagalwani waliwo bye tutannaba kulaba Katonda byagenda okukola. Erinnya lya Mukama libazibu. Omanyi kyempulidde Musumba? There's gonna be a great choir in this place. That is the promise. Wano bagenda kubeerawo choir eby'amaanyi. Mashitaka Robro shitaka rikaryande wagenda kubeerawo choir ey'amaanyi. Manyi ngamba bw'ayagala choir ey'amaanyi oyinza okulowooza n'okwamu ekifaananyi kyo. Naye nze kyemanyi kasita Mukama agamba choir ey'amaanyi aba ategeeza ebigambo bingi. Ng'etendereza n'okusiiza mu nnimi ez'enjawulo. Ng'era okusinza n'okutendereza kwa kwaye nga kuleeta kusumula busumuluzi abalala abadde bakize nga basibiddwa. Ng'owulira obujulizi bwe nzize wano kwaye aleetandika okuyimba ekibadde kinkutte ne kigenda. Kubanga mu full council byonna mwebiri. Hallelujah! Tebakiyita quarter council, full council. Nze nfuna revelation ndala. Hallelujah! Mu full council obulamu bwonna obwa buli ngeri mwebuli. Senga abantu b'ekitundu kino bakitegedde bandidduse ebiro ne beeyinawa. Erinnya lya Mukama libazibu. Hallelujah! Naye wuliriza kikino Mukama kyaleese. Omanyi Katonda naye ayogera oluusi ebintu. Obutakkiriza bwabwe tekijjaawo ekyo Mukama kyayagala kikoleke. Madamu wange embuto zaavaamu ne mugamba Mukama kati nambikkulira omusajja ali awo naye nga yeegwaniza nnyo madamu wange naye nga madamu ye takimanyi kati kayaviirako nti embuto ezo ziveemu. Ne Mukama n'amundagala kati musajja wuuyo akoye akawuka ke n'alya yeeyagala kati ate otutegedde nti tufe n'agamba akufaayo. Beera naye ngenda kweta omwana ng'aliko obukumi bwange. Lwakuba nti olwaleesi owooluganda amulabika akugamba dadi bayi wali. Naye ekiseera kyatuuka madamu nampulesi omwana atolokere eno adukire eno mu lubuto kaliki. Nembuuza Mukama nti kiki ekyo? Manyi Mukama kye yaddamu ng'akiina. Agamba nti njagala oyo omulogwa afube nnyo. Awo ku nsaaga wagende ne ku mwezi ajeyo eddogo naye omuntu tetugenda kuvaamu. Bale Mukama bwatyo bwe yanziramu negamba Katonda kiki ekyo afube nnyo agende wano wabbanga ayitewo agende ku mwezi bw'abanga asobola okujja alireete alabe ng'olubuto lunaavaamu. Amiina nnyo. Kati kolanga Mukama agambye oba bakkiriza oba tebakkiriza tekigenda
tekigenda kulemesa Katonda okukola kyayagala mu ffe. Amen. Tekigenda kuziyiza ye in God's appointed time. Kubanga ekigambo kye kiramu era kikoze. Amen. Ejjera mukamulabaza. Amen. Hallelujah. Amen. Ogenda kulaba amafuta nga gasse. Abantu bagenda kujja nga bagamba nti Mukama yandaze nti wano bwe najja n'ensabiro wano ebintu bigenda kukyuka. Era nga abaweereza obalisanga omusumba oba abaweereza musumba bataddeko emikono nga oba naasabira omuntu olwo oba abantu abo embeera ng'ekyuka. Kubanga ekigambo kya Mukama yagamba wano waliwo nabadde nsoma ekyo mu Bible study yange nga waliwo omuti ogw'obulamu. Amen. Hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebaze. Amen. Nga waliwo omuti ogw'obulamu. Buli ekikwatako kyonna Mukama akimanyi. Buli nsonga zo byonna ebikutawaanya Mukama abimanyi. Naye obudde bwa buli kintu kyonna ekiba kikutawaanya buweddeko. Mpulira nga Mukama agamba ayagala ogende mu maaso. Ayagala ogende mu maaso. Hallelujah. Rimandala wano waliwo omuntu Mukama gwagamba ayagala ogende mu maaso. Ayagala ogende mu maaso. Rimandala gamba nti mu linnya erya Yesu nja kugenda mu maaso. Kubanga Mukama Katonda wange mu linnya erya Yesu oli wamu nange. Sigenda kulemererwa. Ndi omuwanguzi n'okukirawo mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Amen. Agambye nti nga eggulu bwe fukirira omusizi n'asimba ebintu bye byonna n'alaba omukisa n'ekigambo kye bwe kityo tekigenda kuddayo nga tekikoze ekyakitumirira obulamu. Haleluya. Bano nabanyumiriza nti bwe nali e Kenya Mukama gye yansirika nveeyo nga antesitisa okubeera omuweereza. Ekiro nalungamizibwanga okusoma okuva ku kitabo kino ekya Samuel oba kale Bayibuli naye nga buli wentuuka awali nabbi nga neekombanyo ne ŋŋamba kino Mukama tasobola naffe kukituwa ne twogerako nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Naye nga mu kiseera ekyo nali kwegamba ndi mu mbeera ey'okulokoka naye nga simanyi bwe naakikola, naye nga nkwata Bayibuli ne ngisoma oba kuva ku ssaawa 4 nyina okulyanga enkoko zikokolima nga nkyasoma. Ate kyokka ng'omulimu gwekola ssaawa 11 mba nina okutuba nga ntuuseeyo. Naye ku munnange Katonda yampanga amaanyi era ne nkukola bulungi nnyo. Erinnya lya Mukama lyabazibu nali nkola emirimu gya kwebeeza nga nfumba ebintu mu hoteeri z'abantu. Erinnya lya Mukama lyabazibu. Naye nga sisobola kwebaka nga sisomye Bayibuli ebikwata ku bannabbi bano nga neegomba nnyo okuli nga nange Mukama akimpa nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Naye abooluganda abasebese baawulira enjiri ne bantwala ne bambatiza. Naye ne tubabuuza twali abavubuka nti naye lwaki bye tulaba mu Pentecostal Church wano tetubiraba okiti? Ne bagenda bwe bati ne bagenda bwe bati fe abasatu ne tusigala nga tetumatidde. Reinhard Bonke n'ajja wali musumba wagendako Nairobi omanyi wali ebayita Hurupa olabawa kati waliwo church eri waliwo wati bagiyita Central Church ey'Abaseventh Day. Awo nanisabira nga nviirange kumpi ne Kenyatta Hospital gye nali mbeera. Erinnya lya Mukama lyebazibu. Naye Reinhard Bonke n'ajja. Omusumba ne yalina musumba yali Munyankole ow'ekyaki ey'Abaseventh Day nga w'amaanyi ng'abuulira ekiri amaanyi. Waliyo abasomesa beeyo bane banjawulo n'abeeno bali bayimba oga nti kansule wano. N'ebintu ebimu byewuunyisa wewuunye nga ddiini kulabanga Katonda wali naye ng'ate taliwo. Simanyi bwe kibalawo bwe kibeera ye mukulu. Naye maze kulokoka bwe nalajja mu Uganda Mukama n'aŋŋamba nkwetaaga kulokoka. Kati Reinhard Bonke n'abulira enjiri nenda mu bbonero n'ebyamagero n'enzaayo awaka n'enfuukamira ne ŋŋamba Mukama nange ekyo kyenjagala.
Mukifo ky'okulugulira eno ate ninga yali akulugulidde eno ku ppata. Hallelujah! Amazima genyini, I have seen God using me in a mighty way. And ikigambo kyogera mu nze, it is not yet. Sinaba kulaba naye ngenda kulaba. Manyi wangambye eyanonda naawe yakulonda. Eyanonda naawe yakulonda si wa bulijjo agenda kukituukiriza. Ndi wano okuzzaamu amaanyi agambye nga mubayigiriza okukwatanga byonna bye nabalagira. Kaakati wano oli mu kuteekebwateekebwa naye amafuta ekiseera kigenda kutuuka ngera bwolaba nti yamala emyaka 3 ng'atambula nabo naye ng'abasomesa. Era waliwo ekiseera bwe yagaa nze n'atera okugenda naye Omwoyo Omutukuvu omubeezi gwendireeta ajja kubeera nammwe ababuulire byonna era abasomese byonna abajjukise byonna. Bali tebakyagala kutuulira naye nga tulina okubaawo. Haleluya! Era ekiseera kyatuuka n'abagamba naye sogera olunyiriri luno okuva ku Lwokuna mu Bikola by'Abatume Essula 1 kuba bano bamanyi nti kirasi gye balimu banaatera okugenda mu kisenge ekya waggulu. Gambako nti amiina. Haleluya! Ebikola by'Abatume Essula 1 tutandikira ku Lwokuna Madroshitaka tugende kutuuka ku Lwomunaana Ridroshitaka Labasante Ridroshitaka Ramanderika. Okuva olwaleero waliwo ebintu ebigenda okukyuka. Waliwo wano omuntu Mukama Katonda wange nkwebaza olw'ekyo. Waliwo wano omuntu oyambazibwa amaanyi. Ebikolwa by'Abatume Essula 1 olunyiriri olwokuna. Awo bwe baakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi. N'abalagira baleme okuva mu Fulukanso. Naye balindirire okusuubiza kwa kitaawe kwe yabaawulira gy'ali. Olwokutaano. Kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi naye mmwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Haleluya! N'abagamba temuvanga mu Fulukanso. Singa waliwo awulidde. Kubanga mu nnaku ezitali zeewala munaatera okwambazibwa amaanyi ag'omuliro. Mugende mubuulire enjiri eya revival, ey'okuziba obuggya okusembayo. Ntera okwogera ekigambo kino bulijjo mbuuza Mukama naye kiki ekiziyiza. Waliwo nali mbuulira mu kyaki gye nasobola okutandika eyo Matugga. N'agamba nti now it is 5 years back amafuta ago singa gajja naye waliwo abali mu bukulembeze ng'ate basinza emisambwa. N'aŋŋamba nti naye omukulembeze agenda okujja agenda kuba ng'ayogera erinnya lya Mukama amafuta ago bwe gagenda okusumulwa ng'ate. Naye kati tekisoboka kubanga abakulembeze abaliwo basinza emisango. Muyinza okubawulira nga bagamba the Bible says naye nga si ekyo. Simanyi oba mutegedde we muli. Ne bwe munagenda ne mugamba nti Elisha yatugambye ng'osinza emisango gwe munaamanyi. Nebagamba bulijjo temuwulira nga njogera Bayibuli. Bantu bangi abogera Bayibuli naye nga bali wala ne Katonda. Erinnya lya Mukama libaze. Olw'omukaaga awo bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nga bamugamba nti Mukama waffe mu biro bino mw'onaakomezaawo obwakabaka eri Isirayiri. Olw'omusanvu n'abagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro kitaffe bwe yateeka mu buyinza bwe ye. Olw'omunaana naye muliweebwa amaanyi. Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe. Nammwe munaabanga bajulirwa bange
Yesu nti mukama wange. Nammwe munaabanga bajulirwa bange. Yesu nti mukama wange. Enyala mukama libazibwe enewe katukoma sukoma kao banda abakulusi olulimi naye ukyetagisa wemanyiiza okusoma. Enyala mukama libazibwe. Haleluya. Agambye nti naye mu nnaku ezitali zeewala mwenyweze mu full council. Okwenywereza mu full council kitegeeza ki? Tosagasagana okujjako ng'omwemutuku bwakutumye. Kwanza otuusa atera okuntuma kolagali genda mu kifo ki waliyo ekigambo kyera n'ekisanga. Kubanga abalumamizibwa omwemutukuvu be baki? Naye nga tekitegeeza nti oviirewo ddala wa mu full council amafuta mugalina okusanga. Enyera mukama nebazo. Era abantu batono nnyo. Oli ayinza mukama ayinza waliwo ekigambo kyo n'alowooza kati bamugambye genda kubeera ddala. Kibula nti abantu abamu they misunderstand. Emutumbe teri deliverance kati nga bali abayita bannabbi ba bulimba kubanga deliverance teri mutumbwe eyiwalala naye takitegeera. Enyera mukama nebazo. Kati nga bali abateekako ekitaliyo. Naye nga deliverance teri wali eri wantu walala naye okuba nti attentive to the Holy Spirit is not with him or her. Hallelujah. So naye nagamba temuvaawo mu full council amafuta gagenda kujja gabasangewo gabambazibwe mugende mubeere abajjole ba Mukama Uganda ne mu mawanga gonna mu linnya erya Yesu. Tugenda kuyingira ku bigere byaffe naye mpulira waliwo omuntu wano lwaleero enjawulo egenda kubaako. Waliwo omuntu gwempulira enjawulo olwaleero egenda kubaako.